abaami amaka mangi gasattulukuse lw'abaana bano. Ba relatives ne bavuma, ba relatives ne baseka, community neeyogera byonna byeyagadde nti Illuminati oyo ye yakola ekyo, ti family planning ze zaakola ekyo, nti anti babba, ti anti baakola ki, byonna ne babyogera ne babiteekawo. Nyamwe mwaguma. Kati bwe siguma mba neerimba. Oyagala toyagala oyina kuguma. Ariko SB4 MEDIA tugusa ensonga. Ino gyosinzidde okubeera nga otulaba ate tukwaniriza tusinzidde ku kyalo Kakunyu side z'e Masaka ku Mbala Road. Gyebuvuddeko ko mwalabako ku story yaffe eya Ajati Aisha bwe twali ku kyalo kye bayita Takajunge. Ne tufunako mukwano gwaffe omu ate nga yafuuka wa Luganda omukulu Muteesa okuva ku radio Buddula tukulamusizzaako nnyo ne tukundako blood webala kubeera nga otwagala nnyo nga team SB4 MEDIA. N'atugamba nti nno ku kyalo Kakunyu alinayo mami waffe. Mami waffe waliwo baganda baffe baalina. Nangamba SB4 onkunyonyola bene ebigambo tosobola kikkiriza. Wabula singa ofuna olunaku nojja ne tugendayokko n'olambulako ku mami, ne tulambulako ku mami osobola okutegeera embeera. Yanyumiza ebigambo bingi nnyo naye olunaku lwaleero tuli bamukisa nti Mukama tusobozesezza ne tukyalako ko maka ga mami waffe ono agenda kutwanjulira baganda baffe bano naye okutweyanjulira naye nga kye tusanzeewo kye kituufu Muteesa Pro kye yatugamba. Mami, tusanze okulaba. Nange mukwano. Obulamu buli buti? Bulungi. Muli muti eyo sewo? Tuli bulungi. Omuntu ali eyo sooka omweyanjulire. Banange omuntu ali eyo nsanyusa okubeera ku mpewo olunaku lwaleero. Amannya nze Namuddu Mary Kabiito nga ntudde ku kyalo Kakunyu mu luka gw'Enkoni mu Gombola Kingo mu disitulikiti y'e Lwengo. Nga bwe mutulaba wano lino ly'ezzadde lyaffe nze ne Mwami Kabiito Moses. Mukama yatuwa ezzadde lyaffe ly'abaana 7 wadde mu Buganda tebatukkiriza kubala baana naye ffe twababala abaffe. Omwana waffe yasooka alyokke ne kuddako omulenzi waffe oyo omulungi gwe mulaba Medical Golo ali 35, ne kuddako banne babiri balyokke, ne kuddako omukyalo oyo Hajara Nabukenya kati ali 28, ne kuddako Hassan Kabiito is 26. Last born waffe yafa mu 2019. Baali abaana 4. Last born ye yafa Hajara Zulaika Nambejja yafa measles. Naye mu lugendo lwaffe nga tukola emirimu gye nonze n'ab'omumaka gange ne bazadde bannange ate Mukama yatuzaaliza omwana oyo tumuyitira Baby Michael. Ono Baby Michael. Baby Michael tate we yamusuula mu ddwaliro evviira Maria. Musajja watundoozanga naye bimusobedde oluvannyuma lw'okwawukana ne mukyala we. Yamuleeta mu ddwaliro evviira ng'alingazze okunona eddagala. Ne dokita bwe yamugamba nti omwana ono yeetaaga musaayi gwe baali tibalina mu Boddoobo, yamuwa amagezi amutwale ekitovu oba mu Masaka Regional Referral Hospital. Ndowooza musajja atu byamusobera n'akwata omwana n'amuteeka mu kisiikirize ky'omuti ne yeeyongerayo. Kati abajjanjabi bawulira omwana akaaba bange omujjanjabi w'omwana aliwo nga tebamulaba. Ne bayita abasisita abali abakulira ekifo ekyo ne basitula omwana ne bamutwala wa dokita. Dokita n'agamba omwana ono nalabye omusajja yamuleese. Era omwami ne mwewuunya nnyo ne mugamba ng'abaami tebatera kulabirira baana. Kizze kitya ggwe ng'oli wanjawulo. Mwami namunaleetingira story nti omukyala yali yagenda kati ye kwe kuleeta omwana. Dokita n'agamba nti kirabika yazze n'ekigendererwa kyakusuula mwana ono. Ne beewuunaganya nga tebalaba gye bateeka mwana. Abasisita ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutwala ewa probation officer e Masaka. Probation officer n'abeegayirira abannyabo munyambe mumbeerere n'omwana ono nga bwe nnonja bwe mutwala ne bagamba tetulina gye tumutwala. N'amuvuga n'amutwala mu ddwaliro e Masaka. Ne yeegayirira administration ne bagaana, ne yeegayirira ba caretakers ba mothers abaali omwo bannange mundabiririra omwana ono n'abawange ekyokulya nga buli omu agamba nedda. Mu butuufu bambi sibanenya
Michael wadde mulaba ali bwati naye he is far better than he was during that time. Michael yali mutono nnyo ng'omutwe guno munene nnyo nga yenna yagongobala yeewese bwati ng'era n'okumusitula bw'obanga toli mukazi tosobola musitula. Kati nga liita bimusobera ng'asitula mwana ng'amutwala mu maka ge ng'abeera naye for 2 days bw'atambuza obwongo mutaddewa naye nga buli homu gy'amanyi tewali gye bagenda mukkiriza. Alinde Masaka omwo nga nkubira essimu ekyala Kabiito nyina keesi ensobedde nga mugamba ndi muno kanzije nga tugenda ng'abinyumiza nga bwe mbanyumiziza abantu ba Katonda abatulaba n'abatuwuliriza. Namugamba liita mu byonna ekyasinga okunkwatako mu sitole gye yanyumiza yaŋŋamba nti mukyala Kabiito nze siina maidi wano kabebi kange nkawa cousin sister wange kati wano ndeka nziguddewo maidi okumuliraano yajja nampeera omwana ono ekyokulya naye imagine tumazeewo eddakiika esukka mu 3 omwana ono tannaba kujja butuufu ndi mweraliikirivu nti bayinza n'okunziba nga ŋŋamba liita nze gye nvudde wange tabadde mwangu. Nasaba Katonda okuddeyo okusoma nfune amagezi agayamba abaana bange n'abaana abalinga bano tebyali byangu. Naye Mukama namusuubiza nti bw'oli ntemera ekkubo ne ŋŋenda nsoma ndiyamba abaana bange n'abaana ba bannange. Liita sinze ndi obulungi naye bwe nkulekera omwana ono nja kubanga mmenye endagaano gye nakola ne Katonda. Kantwala omwana ono ne Mwami Kabiito sigenda mukubira ssimu naye bw'anaamungobya ono ndaba nga mukomezaawo. N'okwata Michael. Nenkwata Michael. Guluba tuli wano. Zaali ssaawa nga zino 11 n'eddakiika nga muyingiza mu nnyumba. Zaali ssaawa nga 2 nga Mwami Kabiito atuuka. Alaba bebi yeebase. Bw'afuluma bw'ayingira n'alaba maama ajja. Bw'afuluma bw'ayingira yagenda okulaba okwebaka kutuuse. Teyakubulizawo nti bebi oyo. Yalowooza nti maama wa bebi ali mu kinaabiro ndowooza anaaba. Kati nga ŋŋamba ate maama w'omwana aliwa. Namugamba Mwami Kabiito nkusaba onsonyiwe. Embeera yampitiriddeko. Laba bwe gubadde naye nsaasira omwana mmuleese. Butuufu musajja atubya amusobera yagamba ekigambo kimu nti kale siina nnyo kyamaanyi kye nnyinza kukolera mwana ono era sigenda mukolako nnyo naye waalimbuuliddeko. Towaza oba amula obukambwe. Bambi si bwali bukambwe naye kyamuyitirirako. Nangambako ng'omuntu era nga head of the family. Ne tukirekera awo since then tubadde ne baby Michael. Omaze naye emyaka emeka baby Michael? Baby Michael nakutte mu myaka 7 nga tuli ffenna. Naye baby Michael twamufuna nga tasobola kweriisa. Naye kati Michael asobola okweriisa. N'ekikopo bw'okimuwa n'omukusapootinga yeenywesa. Naye ebisigadde bikyagaanye. Tayogera. Ebisigadde bikyagaanye si lwakuba nti Michael talina potential ne money power. Abaana bange bano bonna nga bw'obalaba buli mwana yeetaaga 1-to-1. Tugiyita teacher to pupil ratio. Bwe tuba nga tuli bakolamu mirimu effectively twakiivinga kye twagala at least abeere semi-independent nga tali totally dependent nga kati bwe kiri. Yeetaaga omuntu we n'abanga amontalinga n'abanga kwegamba amutraininga mu buli kintu. Kati physiotherapist oyo gwe twabadde naye ku Sunday mubanyumizizzaako eri emabega yaŋŋambye baby Michael at least tumuwe essaawa 4 buli lunaku. Naye baana bange ŋŋenda ne ŋŋamba nti kaakati kaneefubeko byonna kambireke nkole ku baana bano okubavaako nga balina we batuuse. N'okwata omwezi n'okubaali n'okwata ogwokubiri n'okubaali n'okwata ogwokusatu. N'ogamba ate siirye. Ng'olina okulya. Bo tebaalye. Bano tebalya bibi. Agamatoke wafumbye mbotadde munyu mbosiise ebinyaanya. Baagala kamere kalungi. Ogenda okulaba nga olusiku lufuddemu ojja akatooka ate ng'obalekawo ng'odda mu lusiku. Olunaku lumu nga tobakutteemu lubamala okubakuba setback ya mwaka mulamba.
kwegamba awe wali obuzibu okubalansinga. Tutunulire ariko SB4 media tugusa ensonga. Uganda waliwo olunaku bagaba emidaali naye family no yeetaagayo walaayi omudaali. Sebo kankulye ekirimi. Tukaziga nkosa kankwade mu bugalo yadduko social distancing. Twetaagayo omudaali. Kakati sebo mpozi nga gunaba mudaali gwakubiri. Omudaali nagufuna era neebaza Ministry of Gender, Labour and Social Development which identified me as a hero. Nagufuna mu 2016. Naye omudaali ogwo gwali naked. Naye nga bwolabye abantu bano. Yes, thanks for their recognition. Kati nga team SB4 media twesonde tuwe mami omudaali akitegedde tukozesa obwongo. Mami yetaagayo omudaali omudaali okukweta okulapinga mu bbaasa eya kaki etugumuleetera naye nga tutunule ku mbeera baganda befano wabazaala nga balamu wabazaala bwe mwana wange kabo balaba batunuulire bonna booba batunuulidde at a glance olaba wakyamye. Look at this young handsome man, look at that one, look at this one. Bonna nabazaala nomale okujjako ono gwe bannongoosaamu. Nze bino bibaga nti obamba wali n'olubuto walwala saalwalako. Mu kuzaala saafuna buzibu. Abaana bano during childhood tebalwalako. Naye kyajja mpola kwegamba milestones zaabwe zadelayinga, they had delayed milestone. Nga mu kiseera ekyokutuula olaba tatuula. Kibanga myezi 8 nga otandika okumuziziikirira. Gubanga mwaka nga atandika okwavula. Abaana bano batambulako bonna. Naddala ono yatambula okuvanga wali n'atuuka wali. Naye nga bazaalibwa n'essiza gate nga amagulu gakoze bwe gati. Abakugu Abaganda n'Abazungu kye bataalaba. Bampanga exercises but they were not proper. They were not correcting the mistake. Kakati ne balemererwa okutambula. Sigano boli bali badde ne intellectual disability, but if we had known what to do when they were still young, at least they would be walking. Ate omwana bw'aba atambula abeera exposed. Era obwongo bugenda bugguka mpola gyakoma okulaba ebintu agenda apiikinga. Naye bano olw'okuba nti babeera wamu ekyo kiina engeri gye kibazaamu emabega. Ate nga ne money power nga bwe mbagambye nti ntono. Olina okudduka, olina okuyonja awaka, olina okunoonya emmere, olina okwoza engoye bwe bityo. First born yaliwa? First born wange mukyala mufumbo. Mwana wange first born wange mukyala mufumbo era yanzaalira ebizzukulu ebyo. Tenawo ye buzibu bwonna. Ekitiibwa kya Mukama. Second born ebyana byaffe bizzukulu byaffe bisatu byonna biryoke. Second born yono omulungi wange. Third born yajja ne Muteesasire ne bayingira mu maka muno. Naye talina buzibu, kizzukulu kyange kyagenze kukyala mwali kirabye ekyana kye. Bajja ne Muteesasire ne bayingira? Yes, that is my biological son. He's a friend to that gentleman. Kakati naye n'atuleeta yengeri gye nazaala mu Muteesasire. Kakati ate mulaba famire bwegenda egejja. Ekyo kitiibwa kya Mukama. Yes. Kakati oyo yadda ku ono. Kati waliwo dawuta waffe naye alyoke yadda ku muvubuka oyo. Kati bano abasatu ne baddako. Yesebo. Okay. Yesebo. Gona wenna ali eyo embeera nga bw'ogiraba. Programu eno tukuleetera kubeera nga tukwatira wamu ne tubeera nga tutuukiriza ebirooto oba ebiruubirwa byabo ababeera beetaaga balina obuyambi bwe beetaaga wamu n'okusomesa omuntu ali eyo. Mami, waliwo omuntu ali eyo ng'alina omwana omu ng'ali mu mbeera bw'eti naye nga amaanyi gamuggwamu dda alaba ensi yakoma. Kiki omugamba? Bannange bw'otuuka awo oba ontanudde. Muzadde munnange ali eyo. Tetukyalina biseera bya kwekubagiza. Kubanga okwekubagiza tekulina kye kugenda kuzza. Tekugenda kukyusa mbeera. Ye mu buntu kirina okujja. Naye tokirwako. Tokikkiriza kukuzimbako kayumba. Bwe kijja sekendi kireke weyongereyo.
kola by'olina okukolera omwana, kola by'olina okukolera famire, kubanga obulamu bulina okugenda mu maaso. Ate era omwana ono nga wategedde ekyokukola ng'akyali, abaana bano bavaamu. Eggulo leero Mukama yansaddaakidde neefuna akadde akatunula ku TV. Alabye Dr. Manya Nabbosa. Naye yalyoke because he's just physically impaired. Naye omuntu amenya y'omwoyo, omuntu alina intellectual disability. Kubanga obwongo buno ye master coordinator wa buli kintu. Bwe bubanga bukosese byonna byetooloolera okwo bojja kusanga obuzibu. Naye kyonna kye kiri Mukama buli muntu gwe yaleka ku nsi n'amulekamu omukka ogussa. Gwe nange ffe tuteekeddwa okulima olubimbi tumuyambe. Bakulu nsaba mu standing frame eyo ono agenda gyekoonako. Waliwo wabadde otunyumiza nogaa nti nno wafunako omusawo ng'alina okujja okubajjanjaba buli lunaku bakozesa physicals. Nkyo kye kiri kitya? Webale nnyo ssebo. Abaana bano beetaaga a team of professionals. Nga bw'obalaba nti balina multiple disabilities, balina physical, olaba n'okutuula kizibu gye bali, they can hear but cannot talk. Their understanding is very low. Kitegeeza nti emirimu gyabwe gyonna gigenda mpola. Enjawulo eri wakati w'abaana bano n'abaana abali ordinary. Ebyabano tubatandikira. Tebalinga bali abali ordinary nti omwana ku myezi 3 atandika era ne bw'omuteekawo bw'oti ayagala omutuuzeewo upright. Ekitali ku bano buli kintu olina okukitandika. Akati mu mbeera eno twetaaga ba professionals. Twetaaga speech therapist. Nagezaako okumutuukirira yansaba $7,000 per head. Buli mutwe gwa mwana gwagenda okukolako yeetaaga $7,000 per visit. Ekyo nga nze ne bazadde bannange tetukisobola ekyo ne tutawakkala ne tukiteeka wali. Kakati $7,000 nga ayinza okukolera bbanga ki? Ekyo Katonda yakimanyi. Sebo, bwe tuba tukola omulimu ku baana bano toyinza kupredictinga nti mu mwezi gumu mu mwaka gw'olima lubimbi lw'ebisigadde n'obirekera Mukama. Mukama yamanyi nti ono namuteekateekera koma wano, gwe ne bw'ostruggling otya, ono alina kubeera mu mbeera bw'eti. Kakati ekyekiseera sikirinaako bumanyi, naye gwe okola mulimo gwo, okola mu bulimo gwo, omuyambe waakiri yave mu mbeera eno enzibu ennyo. Kakati eyo speech therapist bwe yalema, oyo ne tumuvaako. No yali ava Kampala muno mu Masakati tulina speech therapist. Ne ntandika okunoonya ba physiotherapists. Naye nakakitegeera nti mu Greater Masaka mu region yaffe tulina ba physiotherapists bana. Kakati speech therapist Mukama gwe yansuddeko. Nalina gwe nali nkolagana naye bambi n'alwala pressure n'alitayalinga kati ali mu Kampala. Omwaka guno gwonna mbadde sinaba kufuna speech therapist, physiotherapist. Gwe nafunye yansabye $2,000 per hour. Buli ssaawa $2,000. Nasooka nendowooza nti akola exaggeration, that is too much. Nga mpadde essaawa 3 buli lunaku gye $6,000. Ku bonna? Ku bonna. Namugamba naye tukikakkanyeeko. Naye ate ng'olunaku lwampa lwa Sunday kubanga he is too busy. Bwe yazze mu butuufu ssaawa 2 zaggweredde ku bantu 2. Nga 2 tannabakwatako nenkiraba nti ddala yali mutuufu okugamba essaawa emmeka? 3. Oyo occupational therapist ono mu Masaka, I'm not so sure, njagala kukyalira Regional Referral Hospital ndaba oba mwali. Naye for the time being emabega abadde taliimu. Kakati n'olaba nti abazadde abalinga mwami ne mukyala Kabiito tulina okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo. Nze era bwe mba neeyogerako ngamba abantu nti I am the one-eyed person among the blind. Nze wettulu mu bantu abatalaba. Nze Mukama yansaasira ne bazadde bange nti nasomesebwako. Naye olaba ensi etuuka n'enfunza bweti. Naye neebuuza just a mere housewife. Abaami amaka mangi gasattulukuse lw'abaana bano. Ba relatives ne bavuma
ba relatives ne baseka community neyogera byonna byeyagadde nti Illuminati oyo ye yakola ekyo ti family planning ze zakola ekyo nti anti baba ti anti bakola byonna ne babyogera ne babiteekawo nyamwe mwaguma kati busiguma mba nerimba oyagala toyagala oyina kuguma osobola okusupportinga abaana bano ate ne bannaabwe kubanga singa naddamu kwekubagiza ne bannaabwe tebaalisomye ensi yali tunyiza 10 ku kinnawaakyo kati wakiri ofunako obwekyusizo ono najja n'akusanyusa n'akuleetera ekiro ya sukaali ate awo n'owulira n'ofunayo kaleriifu nga tuwumbawumba mami weebale okubeera nga baganda baffe babeereddewo Baby Michael emboozi ye nga wegitunyumirizza teyali nnyangu ne weebale okubeera nga wamugjayo ate n'obeera nga omulabirira nga timu SB4 MEDIA ekyokukola ndowooza ffenna tukimanyi essimu eri ku screen yo osobola okuyitako n'otukubirako n'otuterekako mu ssaala yo abaagaludde okutukyalirako okuba ku ssimu eyo tukuleeta bukolokolo n'ojja bw'alina birthday nga bajjukiriza mu baganda baffe bano osobola okujja ne tujjukiriza wamu oyinza okubeera ng'oli awo noga nti nze omusala gwange ngenda afuna emitwalo gyange 10 naye kanzirako 15 njiwe mami waffe oba baganda baffe weebali mami agambye nti ebyokulya baagala okulya obulungi naye oba oli awo naye embeera nga olumu egaana n'abeera ng'ali ku kisenge tusobola okukwatira wamu ne tuyita ku ssimu eyo eri ku screen yo ne tubeera oba ne tugamba nti nti wiiki eno tuguleyo akasawo k'omuceere ne tukaleeta tuba n'akasukaali oba olawo n'essabbuuni ndikwatira wamu ne tubeera nga oba olawo naffe ne tubaako nga timu SB4 MEDIA ab'oku Facebook ab'oku YouTube ne tubaako kye tukoze ku famire eno mwatuteyogedde bubi balinnyase bwe balire ddala era mamitukusubizaotuvaano oba oli awo otunaava wano mu wiiki emu oba wiikisi 2 oba olawo n'obutatuuka tukusubiza okudda okukyalira mu kukyala kwennyini bannange nakati mukyadde neyanziza nnyo kakati baana bange mumuli baana bange n'abakulu balala bonna bali ku mukutu ogwo mukyala Kabito yakulembera abazadde abalina abaana abali mu mbeera bwe ziti mu Greater Masaka era lwe mulijja nsaba mufisangayo like an hour extra ne tukyalirako ne families endala nazo bambi nabo ne mbalabako kubanga mu kiseera kya leero by the way kankozesa omukisa guno nyina muzzukulu wange the girl is totally blind mama we yafa omwana oyo n'asigala ne jjajja naye noonya home esobola okusupportinga omwana ono the girl is blind but able bw'abanga afunye abakugu ba specialists mu kutraininga blind people she can do something naye omwana ono jjajja bw'aba avaawo aleka amusibidde mu nnyumba n'agenda kakati gwe bw'ova eno n'oyita Christine wangi ngaggulawo mpuliranga omutima mweraliikirivu abantu abakyamu bayinza okukozesa omukisa ogwo nti jjajja taliiwo bambi omwana ono ne bamukola ekikyamu tujja mukyalirako tunadda banenga ate bwe munoonya ne home bambi wasobola okubeera ami tweyanziza mpozi ng'olina obubaka obutalekeka osobola omuntu ali eyo banange obubaka obutalekeka nze siri selfish nze kyempitamu saagaliza muzadde n'omwakiyitemu omuzadde alina omwana amangu ddala ng'ozadde omwana beera nga weekebejja omwana wo bw'oba oyina omuzadde omulala azadde omwana nga kuli kumpi banga okompeyalinga omwana wo atambulira kumu n'owooli singa osanga nti owadileyingamu mu mbeera yonna weeyuna eddwaliro bakubuulire ekyokkola ate tokoowa lemera ku magezi g'abasawo omwana bw'omukwatako nga muto mwatu osobola okureducinga ku vulnerability nina mukono gwange alina omwana kati nozalira mu myaka nga3 naye tannayogera tannaba kwogera omusawo yes bw'aba tagenze wa musawo omwana oyo amuteeke mu baana abangi
ya nga mu ssomero asobola okupika naye asooka eddwaliro bamukebere amatu awulira obuzibu buli ku speech organism oba n'amatu gennyini galina obuzibu. Ekirungiko nti mu Uganda wano tulina amalwaliro n'amasomero agakolako ku baana bano, naye abazadde bategeezeddwa batya nti services n'abamanyi oluusi obusobozi. Kati ssebo ntunuulira nva ntya wano ne ntwala omusajja ono e Masaka kubanga physiotherapist gy'ali alina kujja wano. Bazadde bameka abasobola ekintu kino? Gavumenti kati yawadde abakadde ssente. Nze nsuubira nti n'abantu bano manya bagiyita social biki gimanyi ekwata ku special groups nabano abantu baali badde babakwatako. Okay, ndowooza ensonga n'okusensitizing the entire community on disability related issues, prevention and management. It is the role of the government. Okay, tweyanzege gwena wena ali ku SB4 Media. Ensonga nga woogirabye era bwe kiri omwana ku kamera nga bulijjo nze muzukula kabajja omugeye subscribe likinga sharinga oluga nti gundi eri standing frame. Kakati standing frame eyo tugiteekako abantu bano. Olaba ekiwundu kino bambi Mayiko talina standing frame ye. Kakati twali tumuteeka okwo nemukalabula. It should be adjustable naye ndowooza yarastinga. Kakati tuteekako abantu bano ne bastretchinga their limbs. Ate obugaali kakati obugaali babulinako naye ne bukaddiwa. Banga akagaali okamuteeka mwakiri n'omutambuzaako n'atuukako eri ku luguudo n'alaba ebintu. Okay, kadde ko SB4 Media twekwatekwata tusooka tufuneyo obugaali nga buna tufuneyo beetaaga omusawo yagambye nti buli wajja buli ssaawa emitwalo 2 bw'oyinza okugamba nti nze kansasuleyo ku ssaawa ya leero oba kansasuleyo beza ssaawa za wiiki namba buli tutuuse kugula tayimu. Tayimu kituufu ky'ogamba sewo. Bwona wenna ali eyo oyinza okugamba nti nze nguzeeyo ssaawa 5 oba nze nguzeeyo essaawa 10 oba nguzeeyo essaawa 1 tuba tukwaniriza. Tweyanzege subscribe likinga sharinga akatambi kano ate gwe ali eyo akatambi kano kayizeemu ki gwe ali eyo kikuwadde kyakuyiga ki wali akatambi kano. Nze muzukulu akabajja tusinzidde eno ku kyalo Kakunyu side ze Masaka ng'ogenda bwoti kulembalala. Beera bulungi tulindirire mu kitundu kyaffe ekiddako. Sebo katono nnyo ogambye nti gwe alaba akatambi kano oyizeemu ki. Omusajja ayimba nti oba okaabira engatto ng'ate wali atakola ki atagirina. N'olwekyo buli omu woli teweevuma kikyoli. Okay, beera bulungi weeraba.